Adija Nachens yasangiddwa nga afiiridde mu dduuka lye mwabadde asula era ng'ono okukizuula kiddiridde omu ku batera okumuyambako okufulumya ebintu by'atunda okugendayo n'amusanga nga yassizza dda ogw'enkomerero era ono n'atemya kubatwala akatale n'abo abasitukiddemu mu bwangu okujja okulaba ogubadde. Yafudde ekitaliiwo abadde mulamu. Wabulabe nnyo ate mulungi nnyo era teyandikuŋŋanyiza abantu bano bonna. Abantu bakuŋŋaanya okulaba ogubadde era balabiddwako nga bali mu kiyongobero eky'amaanyi wabula bba abakuumaddembe obwedda babatangira obutakuŋŋaanira wamu olw'ekirwadde kya COVID-19. Okusinziira ku banne babadde akola nabo era nga nabo basula mu katale bategeezezza nti baayawukanye ne Nachanze eggulo limu akawungeezi nga talina buzibu era bw'atyo n'ayingira okwebaka nga talina buzibu wadde. Ssentebe w'akatale kano Muhas Joseph alaze obwennyamivu ku nfa y'omugenzi era n'agamba nti aludde ng'atawaanyizibwa obulwadde bwa puleesa oba oliawo nga bwe bumuviiriddeko okufa nga tewali ayamba mu kiro olw'obutaba na ddwaliro lyonna mu katale. Kikangaba ku makya ga leero yabadde saa 12:30 afudde naye kyewuunyisa obulamu bw'ensi eno butono nnyo. Adija n'abadde naye kawungeezi ku ssaawa emu ng'ali awo yeeteekateeka ogenda okukola ki w'omulamu Nachanze abadde alina puresha naye nga tayogera puresha ebadde muma nga takola ki tayogera. Ye mmeeya w'e Nakawapo mugamba alaze obwennyamivu n'obuzibu abasuubuzi abalagibwa okusula mu butale bwe bayitamu nga bakola nga ne bwe baba bafunye obuzibu tewali ayamba kyokka gavumenti yabalagira okusulayo wabula ne yeerabira okubawa abasawo abaali badduukiridde nga bafunye obuzibu naddala mu kiro. Okukubira gavumenti omulanga nti embeera eno ey'abantu baffe abasula mu butale tennaba nnungi tennatereera. Kale kano konna abantu tebalina ntambula tebasobola tewali mmotoka naye tebalinamu musawo yadde omu bw'ati. Kati gavumenti nga bwegendegamu obutimba mu butale nguno ng'obunene waki twandibaddemu ne dokita akebera ku bantu baffe. Omubaka wa Nakawa East Ronald Nsubuga bali mu ezo asabye abasuubuzi okwongera okugoberera amateeka agaateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Gavumenti okwongera maaso okuyamba abantu bano n'okulaba nti nabo ebafaako wotuuka mu katale kano olaba ebintu byonna nga bivunze lwaki kuba nti bafunye baguzi nti sops bagezezaako nnyo okuteeka amateeka ga gavumenti ag'okwekuuma COVID mu nkola era ddala osanga buli omu ayambadde masiki osanga era nyongera bakubiriza okulaba nti batuteeka amateeka ago mu nkola gwe tunaazuula nga talina masiki oyo ajja kugobwa mu katale kubanga kikulu nnyo okwekuuma. Oluvannyuma poliisi ng'eva ku luguudo lw'Ejjinja wamu n'abasawo bazze ne batwala omulambo okwongera okugwekebejja. Jawharan Nabbosa, STV Select ey'enjawulo.